buli weziwera nga Desemba nga lumu olunaku lwa kujjukira baganda baffe abatufuddeko ekirwadde kya mukenenya n'okumanyisa abantu ensi yonna ekirwadde kya mukenenya nti gyekiri kye bayita oba kye basobola okuba ate nga bateeka mu lunyanyimbe World AIDS Day oba International World AIDS Day. Olunaku luno World AIDS Day lwatandika mu mwaka 1988 mwaka 1988 kati emyaka giringa 32 plus era nga lwatandikibwa abasajja okuli James W. Ban n'omulala gwe bayita Thomas Neti bavasaidizeeyo mu Geneva mu Switzerland gye nkutegeeza. Olunaku lwa World AIDS Day olunaku amakulu gaalwo oba oliawo gakuba ate nga bakubiriza abantu bonna okwetaba mu lutalo okulwanyisa ekirwadde kino kinnamutta nga kwotadde n'okulaga abantu omutima ogw'Abasseruganda eri bannaffe abo abatawanyizibwa ekirwadde n'abalwadde mu mbeera eyo. Okumanya ekimbe kino kizibu nnyo era nga kikambwe amaka mangi nnyo wano mu ggwanga Uganda kisobodde okuba ate nga balozezzaako ku bukambwe bw'ekirwadde kino ekya mukenenya. Wekituusa mu kisaawe kyaffe abayimbi ate kiyigirisizza nga agotta entula. Kyenkutegeezako kyekirwadde ekya mukenenya era nga nkutegeeza olunaku olwa Desemba nga lumu nga tujjukira bannaffe abatufuddeko n'abo balwadde naawe atannakifuna bannaffe bakukubiriza okuba ate nga tososola mu mbeera eyo. Ekirwadde kino olaba kizibu nnyo, abayimbi bangi nnyo nga tugenze mu bayimbi abaafa mu mwaka 1987 mpaka mu mwaka 1997 bwe baba nga baafanga 100 ebitundu 5 ku bayimbi abo mu ggwanga Uganda abasinga bafa kirwadde ekyo, wabula abasinga tebasobola kuba ate nga bamanya, abasinga beekwasanga nnyo baliyitanga ddogo ebiseera ebyo. Bangi baafa nenga tebamanya wadde nti ki ekirwadde kisobodde okuba ate nga kibatta. Ekirwadde kya siriimu kyekutegeezaako abangi basobola okuba ate nga bakiyitanga eddogo mu mbeera eyo era mu kuyimba awo nno siriimu najja mu kuyimba bangi ne bagiyita eddogo ne baliyita eddogo awo nno eddogo liyingira mu ndongo y'eggwanga Uganda. Ng'obudde buyiseewo abantu ab'ebibiina n'abafamire ez'enjawulo basobola okuba ate nga bamanya nti abayimbi baabwe oba mikwano gyabwe abasinga baafa kirwadde era wano nno abayimbi abasinga basobola okuba ate nga boogera amazima ne basobola okuba ate nga n'obubaka n'ennyimba baziyimba era nga abamu ku bayimbi abasobola okuba ate nga bategeeza nga abamu ku abo waliwo omukyala bamuyita Rosette Nakubulwa yavaayo n'ategeeza nti ekirwadde kya musena yali mu nnyimba ze yasobola okuba ate nga ayimba. Omukulu gwe bayita Kintu Fred yasobola okuba ate nga ayimba n'ategeeza Juko Mawanda, omukulu gwe bayita Christopher, omukulu gwe bayita Livingstone Kasozi yasobola okuba ate nga ategeeza eggwanga, omukulu Philly Bongoley Lutaaya, Sebo wa Mugonza, omukyala gwe bayita Senior Woman Irene Nakito n'abalala nnyo basobola okuba ate nga bakozesa ebitone byabwe ebitontome n'ennyimba ne basobola okuba ate nga bategeeza abantu nti ekirwadde kya mukenenya gyekiri kyenkutegeezaako. Omu ku basajja gwe bayita Livingstone Kasozi mu kisaawe kya Kadongo Kamu y'omu ku bayimbi abasingira ddala oba abasookera ddala mu kisaawe kya Kadongo Kamu okuba ate nga bategeeza eggwanga Uganda nti ekirwadde kya mukenenya kya musena. Omukulu ono Desemba nga 2 mwaka 1959 we yazaalibwa yafiira ku myaka egy'obukulu 38 yafa mwaka 1997. Omukulu ono gwe bayita Livingstone Kasozi. Mwezi gwali gwa 5 nga 2 awo nno Livingstone Kasozi yewe yatufaako mu mbeera eyo. Tebyali byangu wadde n'akamu. Mwaka 1989 okuyingira okuyimba watandikira mpolampola n'akayimba ke bayita essaawa y'omunaana. Mwaka 1996 yasobola okuba ate nga ategeeza eggwanga Uganda nti ekirwadde kya mukenenya kya musena. Livingstone Kasozi ebimu ku ebyo byasobola okuba ate nga ayogera ng'alaga nti obulamu busobodde okuba ate nga bugenda. Ebimu ku ebyo Livingstone Kasozi. Bwentyo bwe natandika nenyingira ekisaawe ky'okuyimba mu 1989 nefulumya akayimba ak'essaawa y'omunaana. Abantu batandika okummanya okugala newankubadde ng'emyaka gyange gyali mimpimpi abasinga okumpaana ennyo baali bakyala n'ebiwala ebijuujulu kyesaategeera nti balinviiramu obutwa. Bwe namala okumanyika biki ebyaddirira nayimba abantu ne bansanyukira era nga bambagira naye nze kulwanga nga neeyisa mu ngeri ng'eno nensanga ebizibu bingi ebitali bimu nga bino. Ye mukulu Livingstone Kasozi ng'ategeeza akayimba kasookerako essaawa ey'omunaana ke kasookera ddala wano nno wategereza nti obulamu bwe
abakyala be basobola okuba ate nga babumalawo. Ensonga yagamba atya? ddala natambula nayagala ng'ono n'oli era ebyo bibimu ku bizibu ebyantuukangako. Oluvannyuma lw'ebizibu ebyo abantu bambuuliriranga newankubadde nga nali nkimanyi bulungi nti obulwadde bwe buli era nga butta, naye nze saakitwalanga ekikulu era abambuuliriranga nabaddangamu nti yabaddangamu ebigambo yasobola okuba ate ng'ayogera. Omukulu Livingstone Kasozi awo nno naye yatugendako. Y'omu ku bayimbi b'akadongo kamu abakyasinze okuba ate oba oliawo mu mpagi luwagezi asobola okuba atengeeza akadongo kamu. Ekyo kyafaayo ekyasookera ddala okuba ate ng'ategeeza eggwanga oba abala baleme kugwa mu ntata gyesobola okuba ate ng'agwamu. Bayimbi bangi nnyo beyasobola okuba ate ng'ayambako oba oliawo okuteeka mu kisawe ky'abantu oba mu maaso g'abantu, wadde ng'amani basudde bangi nnyo abamuyamba, naye ne Kasozi yamwogerako nti yannyamba. Wadde nga walukagga naye oyinza okugamba nti omukulu Sunda Sekaka bamuyamba, bagundi ba Gerard Kiwana bamuyamba, naye n'omukulu Kasozi yamuyamba nnyo. Omukulu gwe bayita William Kibuuka, omukulu oyo bangi nnyo. Omukulu Seba wa Mugonza, Livingstone Kasozi yasobola okuba ate ng'abaleeta. Tuli ku kirwadde kya mukenenya era nga bayimbi bangi nnyo basobodde okuba ate nga ekirwadde kino kisobodde okuba ate nga kibasenye, wadde nga kyannaku nnyo. Era mbaddeko ku mikutu egy'enjawulo nga bagamba nti abantu abasinga naddala wano kuba kibadde ku Twitter ndowooza wali nga Abannayuganda abasinga bo beekwasa nnyo endwadde endala naye nga tebaagala kuvaayo kuba ate nga boogera kikituufu oba oliawo. Nga tukyagenda mu maaso n'omukulu gwe bayita Philly Bongoley Lutaaya, ensi yonna gwesinga okuba ate nga egamba nti mu nsi yonna ye yasookera ddala okuba ate nga ategeeza eggwanga kutegeeza eggwanga Uganda n'ensi yonna nti ekirwadde kya mukenenya kyamusena. Philly Bongoley Lutaaya gwe nkutegeezaako ennaku z'omwezi zaali nga 3 Apuli 1989 yasobola okuba ate nga avaayo n'ategeeza ensi yajja mu ggwanga Uganda. Philly Bongoley Lutaaya gwe nkutegeezaako yazaalibwa nga 19 Okitoba 1951 yatufaako 1989 Desemba nga 15 yasinga ennyimba za Christmas zogenda okuba ate nga owulira okutambula. Yakuba akayimba akamenya enjegere z'okuba ate nga abalwadde ba mukenenya basosolwa, akayimba ke bayita Alone, era nga yategeeza nti akayimba ako kayimba yava na ku kitanda ng'obulwadde bumuli bubi naye nga alina okutegeeza abantu obubaka obwo. Omukulu oyo gwe nkutegeezako Philly Bongoley Lutaaya, oyinza omuyita Minsuseera Kivumbi Bongoley Lutaaya. Taata baawe bamuyita Tito Kisaliita, yafa mu 1979 yava saidi z'eggombe eyo. Omukulu oyo okusoma kwe yasobola okuba ate nga asoma paka mu kibiina ekya senior 3 awo ndo kusomero lye bayita Kololo, yasobola okuba ate nga atandikira endongo. Era omukulu gwe bayita Hope Mukasa, abamumanyi omukulu oyo Hope Mukasa wa Sabrinas, yasobola okuba ate nga amutendeka ebivuga kwe kuba ate nga atandika. Philly Bongoley Lutaaya yayimbirako mu balakisi ez'enjawulo n'amabaala ag'enjawulo. Yatandika bandi gye bayita Vox International Band, yalinga bwayise Vox International Band nga asobodde okuba ate nga agimaliriza. Bannaffe abannayibuwalize basobola okuba ate nga bagimugulako, era nasobola okuba ate nga akolera abakulu abo. Newe yabikoowa n'addayo gye bayita Eco Jazz Band n'akuba naye nayo yasobola okuba ate nga etalaga nnyo mu balakisi ez'enjawulo. Omukulu oyo Philly Bongoley Lutaaya nga avuddeyo yaddamu n'akola bandi gye bayita Vox International Band, yakuba mu kibuga Kampala awo nno mwaka 1997 Philly Bongoley Lutaaya kwe kuba ate nga ayolekera Zaire okuba ate nga miitinga omusajja gwe yayagalanga ennyo gwe bayita Franco nga atuuse saidi ze Zaire. Omukulu Philly Bongoley Lutaaya yasobola okuba ate nga agendako mu bitundu ebyenjawulo, yagendako mu bitundu ebyenjawulo ebyasobola okuba ate nga yasobola okuba ate nga akubira endongo eyo nno, era gyasobola okuba ate nga atambula okuba ate nga abantu bamukakasa nti asobola okukikuba. Ng'atuuse Congo yakubako mu mabaala ag'enjawulo, yakubako mu katundu ke bayita Bunia, yakubako mu Kisangani mu 1997 Okitoba. Yasobola okuba ate nga miitinga omukulu gwe yasobola okuba ate nga ayagala bamuyigiriza ebivuga ebyabazaire awo nno kwe kuggukira ddala mu 1973 oluyimba lwo lwasookera ddala yalufulumiza Congo n'omukulu gwe bayita Franco abasobola okuba ate nga bamuyambako mpolampola. Obulamu nga busobodde okuba ate nga butabuka saidi ze Zaire kuba akasente yakafuna era anyumya nti n'emboozi era kigambwa nti neye Zaire kiyinza okuba ate nga n'olunnabe lwava saidi zeeyo olw'embeera nti emyaka gyeyingiramu gyali mito. Awo nno
embeera oba ogitegedde ng'akomyewo wano mu Uganda yakomawo mu bandi bayita Crane Band yalimu n'abasajja Peterson Mutebi ba Frank Ambalire n'abalala bangi nnyo ng'avudde mu Crane Band yegatta ku gye bayita Renzo African Band omukulu Kanyike batalaga amawanga ag'enjawulo n'asobola okuba ate ng'akitambuza nga bakomyewo wano mu ggwanga Uganda yasobola okuba ate ng'addayo omukulu gwe bayita Home Mukasa mwagalo 1981 nayegatta ku gye bayita Mixed Talents obudde obwo abojjukira Obote ayaya ng'Obote abayimbi nga tewali kuyimba byakafu byonna embeera eyo omukulu gwe bayita Hope Mukasa kwe kufuna ekirowoozo gende Sweden awo no n'agenda ne banne ba Fred Busweke n'abalala bangi nnyo ne bagenda nga batuuse Sweden yasobola okuba ate ng'akubira omukulu no Philly Bongoley Lutaaya basobola okuba ate nga bajja bakuba endongo awo no Philly Bongoley Lutaaya kwe kutunda poloti gye yali alina saidi ze bunnamwaya taata we gye yali yamulekera kwe kuba ate ng'ayolekera saidi ze Sweden okuba ate ng'akuba endongo ennyimba nnyingi zesobola okuba ate ng'akuba Philly Bongoley Lutaaya gwe nkutegeezaako bingi nnyo ebyasobola okuba ate nga bitambula kamenyemenye emboozi eno owulire Philly Bongoley Lutaaya Philly Bongoley Lutaaya ennaku z'omwezi gwali mwezi gwakuna we yasobola okuba ate nga ava yategeeza eggwanga Uganda nti ekirwadde kya mukenenya kyasobola okuba ate nga kimusena ng'ategeeza abamawulire yayogera bw'ati mu kiwandiiko kyasobola okuba ate nga yali ku Shelton Hotel omukulu Philly Bongoley Lutaaya era ng'ekiwandiiko kyali bwe kiti ng'ategeeza Bannayuganda yagamba Bannayuganda bannange kyannaku nnyo leero ndi okubategeeza nti ekirwadde ekingoya kizuuliddwa nti siriimu amazima wetali kubuusabuusa kino kyajja kubanga nange kituufu nakwatibwa ekirwadde kino ekikambwe ekya mukenenya ku lwange ndabanga kano ke kasambatuka kakyasinze mu bulamu bwange akanene tekajja kuba kalala naye nga nvudde ku kikangabwa era nzudde nti wadde biri bwe bityo ensi erina okweyongera mu maaso obuvunaanyizibwa bwange nga Munnayuganda kwe kubuulira abantu n'okubawa ekifaananyi ekituufu ekyantunkako kale tufeeyo okumanyisa kossaako n'okusuubira nti tusobola okutaasa abo abatannakosebwa kirwadde kino namutta nga tubabuulira obulambulukufu nze akaseera katono nnyo kensigazizza mu nsi njagala waakiri nkole ekintu ekinayambako Bannayuganda bannange okulwanyisa ekirwadde kya siriimu kyenkola kati kwe kwewa siriimu feesi oba kye bayita e Bulaaya nti okwatula mu lwatu abantu bamanye nti nakola bwe nti agamba nti byalina okutandikirako yebbaluwa eno omukulu Philly Bongoley Lutaaya gyasobola okuba ate ng'ategeeza Bannayuganda we yajjira okuva e Sweden ng'abategeeza nti ekirwadde kya musena kyenkutegeezaako lwali nga 3 Apuli 1989 ng'ategeeza bannamawulire ekiwandiiko yagamba okuleetera abantu okubeera abeegendereza neeyisa yaabwe buli lunaku okwetangira wamu n'okutangira abalala awo nno tutwale tuleme okusaasaanya obulwadde buno okuwa obuvumu era essuubi era abakoseddwa obulwadde n'abalala abafunye obuzibu mu mbeera eyo n'ekirala ekiseera kino eggwanga lyaffe tto era nga lirwana kwezimba mu mbeera eyo nga bwetambula kitwetaagisa ffenna omulwadde aliko obulemu tetuba na ndowooza ya kwanika tulina okulwana mu ngeri yonna paka olunaku olusembayo era ng'omuyimbi omuwandiisi w'ennyimba nejjusa ennyimba ennyingi amagezi n'amaloboozi tebijja kuwulirwa omulimu gwange ngwagadde nabasuubiza nti nja kusigalawo okukola wadde ekyetaagisa emirundi 2 wadde ng'obulwadde bunyiga Philly Bongoley Lutaaya ekimu ku kiwandiiko kyawa bannamawulire okubategeeza yakyogera nokyogera yasobola okuba ate nga akibasomera n'amala ne bakiteeka ne mawulire okumala emyaka 2 muwuliriza mumpabudde munsiimye muzinidde ku nnyimba zange mu Uganda yonna mwenzija amaanyi kuba mwe byenkoze byonna amaanyi ag'okuwandiika byensobodde okuwandiika kyekifaananyi kya maama Uganda n'obwongo bwonna nga tabadde Uganda yali baddaani sirinaako busungu na muntu yenna era nejjusa nti Bannayuganda banzuula oluvannyuma wadde mbaddewo emyaka 37 emyaka 2 nga ndi muyimbi nafulumya oluyimba lwe bayita Born in Africa abantu bantegeera nti wendi nali nakola dde ennyimba naye ng'ezo ze nayimba buli kitundu kya ggwanga ng'ate tewali azuula kitone baproducer ne bamanager n'abayambako bonna omulimu gwange kale kyakulabirako ekididde nti bangi nnyo si kye nali ndowooza ekyokufuna obulwadde abantu Bannayuganda balina okuzuukuka batambule
era basobole okuba tebawagira abayimbi abeetegefu okuweereza oba n'okulwanirira ekirwadde kino. Naye nga tuzze ku mulamwa gwa siriimu mpulira nga nteekeddwa okwetonda eggwanga nti ngenda kuvaawo nga bitono byenkoze, naye singa nali mmanyi eby'amaanyi kati siriimu naaliwandiisa oluyimba olulungi. Neebaza abatuuze bange nti embeera yonna gye bambeereddewo wempangalidde ng'omuyimbi, singa si mmwe sandikoze kino. Neebaza abazadde bange ab'amaka gange abanteereddewo omugongo. Neebaza abayimbi bannange bannabitone bonna, era neebaza n'abaana bange abampagidde mu mbeera yonna. Ekisembyeyo ekyo ekisinga obulungi, neebaza Katonda eyatuwa ekirabo eky'obulamu, kuba ye yatuwa byonna. Erinnya lye ligulumizibwe emirembe n'emirembe ku lwa Katonda n'ensi yange. Philly Bongoley Lutaaya bwe bumu ku bubaka wesobola okuba ate nga agamba bannayuganda mwaka 1989 yaboogera Apuli Desemba 15 n'atufaako. Philly Bongoley Lutaaya oyo gwe kutegeezaako mu mbeera eyo. Oyinza okwebuuza Philly Bongoley Lutaaya yali ayogera atya? Philly Bongoley Lutaaya era nga ku lunaku lwe yasembayo okuba ate nga ajja mu ggwanga Apuli mwezi ogwokunaawo ng'amaze okwogera, yagamba nti agenda kukomawo mu Kampala abakuba ekivvulo, ne tebyatuuka. Wulira. I'm going back to Europe on Saturday, but I'll be back in Uganda in December, and if God wishes, I shall stage a concert at Lugogo Indoor Stadium. Aya basi tebyasobola kuba ate nga bituuka. Philly Bongoley Lutaaya kampeni yasobola okuba ate nga akola z'amaanyi nnyo okulwanyisa ekirwadde. Kati gwe ttafaali kiri oyinza okuteekako, olina kwekuuma obutasosola abo bannaffe abali mu bulwadde, okuba ate nga tukendeeze ku mbeera eyo yonna. My past, and I felt so alone. I decided to come out if it is possible for me to launch a campaign, a crusade against AIDS, whereby some my fellow human beings might be saved. So I wanted to go on shouting loud about this crisis. Ye Philly Bongoley Lutaaya oyo bangi nnyo baali balowooza nti Philly Bongoley Lutaaya alina kabadi oba okuba ate nga afulumya ennyimba olw'embeera nti ennyimba za Christmas yali azifulumiza nga bamanyi oba yalimu kabadi kuyisizawo nnyimba, naye nga amazima amatuufu yali abategeeza amazima agasobodde okuba ate nga gamazeewo ab'emikwana n'ab'eŋŋanda. Amaka mangi nnyo gasobodde okuba ate nga galoozezza ku kirwadde kino. Tulina kuba ate nga twekuuma okutangira obutasosola mu mbeera eyo.